Orukiiko lwa ssente lutuuse. Agambye ki? Urukiiko lwa ssente banne muveeyo saawa za rukiiko. Bali tugenda mu rukiiko, tugenda mu State House. Maama Nakitende. Maama Brighton. Connecting. Ssente nga temuliiyo. Mwanguwe. Can it happen? Mwanguwe ssente z'okwekula. Temulekana. Oli abibitibwa bangi temulekana. Bagenda gaba ssente. Amateeka bagampandikidde dda mu constituency. Wanji. Temulekana bagenda kugaba ssente. Mujje mpola. Tujje mpola. Kale. State House ne temulekana. Sijja kuleka. Mama Nakitende nkumanya oli so humble. Ate ko kiti. Kibera. Wano ebagabira ssente. Wanji. President bagande tolekana. Wano mujje tutule. Nete mulekana. Abantu bajjudde dda mu holo mubalaba. Tuleni emabega. Yoyo mukazi. Yoyo agenda okwogera. Tutuukidde mu budde ng'agenda kwogera. Budde bwe nyine nga mwana muto. Abalina ssente. Good morning, BNI. My name is Ann Juko. I serve at Stanbic Bank. I am encouraged, I'm enthused, I am really, really sitting here and astounded at what you guys are doing. It's incredible. I can't accept that. It's beautiful, it's wonderful, it's encouraging. Defense. Soke mujje. Kakati. Watugambye bagenda kugaba ssente. Kyekya president nakibulidde ng'atandika. Netegeera nti waliwo ssente. Naye nga tatuuka ku kigambo ssente. Towulidde bw'ayogedde ku banka. Alandaga nnyo. Anti ebintu by'omusomo. Temulimu wadde akagambo mande wadde pesa. Ate bagamba banka. Naye yasoma. Byowulidde abadde ayogera. Kubiteeteri byange ndowooza bizinesi siramu mane kwira pesa. So busy, asi possible. Pesa money. Ate procedure, ate kusema president. Ave Luzungu atuuke ku ssente. Tuli mu musomo. Defense kola botwani ko mukono ogambe ko yo mukaza agire. Tubere bagumikiriza. Agenda Maama Nakitende wadde ogamba Bere bagumikiriza tuddeyo bajja gaba ssente nga tetuliyo. tudde tungirize. Tuddeyo. I came with a little bit of a healthy amount of skepticism, and you've proved me wrong. So thank you very, very much. Nyabo tuuka ku ssente. And as I close, I also want to mention very specifically that we have a special emphasis on women. Sorry, gentlemen. You've had privileges for years. No, we do have a stand big for her, because we've noted with concern that women don't get a fair share of work or even financial access or anything. And many a time when we keep banking traditional and every time you come we ask you for collateral as the first thing, many women don't inherit anything, right? So if you are young, you're starting out in your business and the only way I can support you is by asking you for collateral, I'm already failing you from the word go, right? So we are changing that narrative as well. As I close, I must commend you on your courage. The courage of conviction to follow your dreams, right? The usual path is you would be like me, seeking employment and the CV and the things, and you walk the streets until you get employed. But here you are, cutting your own paths, following your dreams and going through it all. I'm sure it's not a straight line. There are failures, you stumble, you fall sometimes, but you're still standing. It is incredible. Thank you so very much. Abayi mujje defense kyekyakulese musomo. watugambye bagenda tuwa ssente. Incubator zijja. Agambye ki? Kuwezange kungamba ssente ate katonda essembi ya kisiru. Incubator Omukazi ayogera otulembeso ni musiru. Wagala kubanyira defense. Kubitata byanga ate katonkuba mpinjagala ssente. Watugambe tugula funa. Kabadde kikano. Watu tugula funa ssente za parishire.
Bogera Luzungu tolumanyi. I don't have a job. I don't have the money. I don't have the soil. Zebanda baba seka. Rembela zange. Bena wango mugati. Sagala siula. Mukama. Babonje mubalabe bange. Emongo kuswala. Mumikono jabalabe bange. Njijikira tata. Njijukira. Lonjijaya mburumi. Keko. Akayimbo kamanyiko kwa kamuandikira. Zena akamwandikira yena akabba. Okakasa. Wano wetulaga tugenda kufa. Agambye ki? Yapa mutima. Genda ogulye. That guy. Kawedde mudda. Kawedde mudda. Wewe wacha wewe. Wewe. Oh my God. Brother SB4, only one more. You are the man of the sister. You are the man of the sister. Brother SB4, you are the man of the sister. I love you so much. 100 times, yeah, 100 times more. Nyabo. Oh, hey. Jangu twewume. Gwende ka. Jangu twewume. Sagala. Jangu twewume. Osobola kumanyira. Jangu twewume. Lyamage. I wonder. Tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi. Oba okuneewerera. Tosobola kuneewerera. Uneewerera ku lwaki? Otya. Give him a laugh. Woo. Give them that one. Nafula otegera olugwere. Oyogera mpulira nja kuddamu naye nze okwogera buzibu. Bas. Mpulira otako omusaiza alina emyaka 26. Nze ina emyaka 3 wantwala. Nedda. Oh bambi. Ale panda tusobola kweyongera kubanga anganye. That you don't have a wife so that I can come and act as one. That is a miracle. I can't accept that. Can it happen? I can be your wife. Are you single? Yes, I am. No. So beautiful like that. Without someone connecting. You are deceiving. Don't want peace. I want problems always. Omulwadde ono buli kaseera abadde aluma ejjiiko nga n'abasawo balwana naye naye yawonye eyebeera mirako eye abalokole omuntu ataasoma logic sooka osome wano. Vice President yalese. Do you come with 2 teachers? You were not informed too? Continue. No problem. God will see us. There is God. There is God in everything we are doing. Those bloods that are sharing in Bronu will answer. What of 2 teachers? What of 2 teachers that can tell us that they conducted that exam? Do you come with any? Principal? No, too. You waka come. Okay. Now the first lady is calling you. Come, I want to help you. Come to find your child, your missing child. Will you keep quiet? No. Child. There is God. Oh. Wanji?
nafa 2006 nengenda mu ggulu nendaba Yesu nendaba kitaffe mu ggulu gwe bayita omuyinza w'ebintu byonna. Mumpulira temumpulira abalala owemula bakotulewa gwe sebo gwa kuto mukadde oli sinamugwata tonakwata mukadde oyo ng'alumiriza ndi gwa mukotte alimba wangi alimba yono yenyini yoyo kati jjajja byazze bitya nabadde mu nju yange nga neebase kati kyeva mpulira ekintu ekikoona olugi kogwe ekintu bwe kyakonya olugi nenooza enkuba eyagala kutonnya laddu yeekoze eki yeekubye kati mba nkyali awo ngenda okulaba ekisikirize kijja ewange nembuuza nti ani oyo ajjo n'agamba ata nga tayogera asa kumukumu bwatyo mpulira kakati mba ndi awo ngenda okulaba nga nkwata omundu gumu nga anvunula nga nkyusa bwati kogwe nenga ndooza omuzukulu aleka ayagala kunkyusa ne sayidi eno njebakidde nnyo mpulira mba nkyali awo ngenda okulaba ebodingi agisumuludde ajaddimwa ebodingi ojjako yazi n'olowooza otya nga tayogera asika kumukafaani kati gwe bakugjako boarding walowoozezza ki ngendooza munendooza omuzukulu alowooza ebbugumu alowooza ofunye ebbugumu lingi ayagala nkuliki ofune empewo kati mba nkyali awo mama jajja guma mama munange wowe munange jajja guma kyabakwata nekikyasobola kwambala mpala nti omanyi ekaddiyo emyaka gyegyo mpulira kyava mujako kino ekitenadde nesiremu ekiringa empala ekikubiro akita kipiima ekimpumpulira ekimbu nakijako ekikumpula nakiuza buyuza bafu nekugamba lwaki ekipumpulira okiuziza buti n'olowooza otya nengandoza omuzukulu ayagala kunkyusanga ngambala ekipumpulira ekirala okugulu kyabakukwata nakuteeka eno nemugaba mwana wange ogenda kummenya kiki n'olowooza otya n'okulala nakuteeka eno gwe walowoozeza akyawo ndowooza nti omuzukulu ayagala nkola ekisasaizi mpulira wowe maama jajja guma wowe maama tokaaba munnange jajja kati mba nkyali awo alina ekintu kyeyanzizise nga kiringa ekikajjo wowe munnange nemugaba mwanange ekikajjo gyokitadde kiteeka eno wali amannyo nekatakkiriza kyabajaye kikuba wowe jajja guma I don't want peace.